بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومولي رزا وفوينا اليوم kulamusa ezambe ekitiibwa byo byonna. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde omukisa guno okubeera nti tujja tubeeko ne byetwogerako, tubeeko ne byetusomesaako, oboolyawo ne bigasa olwo binaaba bigasizza. Nga bulijjo tukubiriza abasiraamu baffe olina gye wasaalidde ejjuma era wabaddeyo khutuba yasomeddwa. Khutuba eyo bagisomye nga bagigendereramu gwe n'abalala bonna. Olwekyo funamu kyotwalamu kyonookolerako, oboolyawo nga kijja kukuyamba ku lunaku olw'enkomerero. Kyekwateko era olabire ddala nga tekikuyitako. Abalwadde tubasaasidde nnyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawonye. Olwaleero ku makya Allah yatusaasidde ne tugendako mu ddwaliro eddene ery'Embaale. Tugenda tulambula ku balwadde. Waliwo omulwadde omu twagenze mu psychiatric ward ebeeramu abalwadde b'emitwe. Abamu batera kubayita nti balalo, ekyo baakitugaana. Abamulwadde mutwe nga mulwadde, olwekyo balwadde ba mitwe. Bwe twatuuse mu woodi eyo, waliwo omukyala omu yatusanyukidde nnyo era n'atuwa salaamu yamwanguka. Nkyala sijja kunyumya byonna byabaddewo. Mwanguka ye salaamu y'ekyema. Oba y'ekyengo. Sigambye kwambuka. Ekyo tunaabiddamu oluvannyuma. Sijja kubinyumya byonna bye yabaddeko, naye kyeyayogeddeko nempulira nga kinkutteko kyabadde ekigambo nti seeka onyambye otya. Maka ewaffe sheitaani zijjuddeyo. Mu sitting room mulimu sheitaani, mu bedroom mulimu sheitaani, mu kiyungu mulimu sheitaani, na buli wantu wonna wajjudde ki? Sheitaani. Mulwadde wa mutwe naye ekyo yayogeddeko ayinza okulaba nga kituufu nnyo. Amayumba gaffe mangi gajjuddemu sheitaani, zizannyira omwo abantu. Kugamba kwaffe olw'okuba tetubiraba tulowooza nti tebiriiyo. Naye Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam era kino kye namugambye nga nti bw'oba oyingira ennyumba soma nti bisimillah. Kigambo bisimillah kyokka kigoba sheitaani abeeramu. Era zikowola ne banne waazo nga nti abange mujje tugende. Wano ebisulo tebikola ki? Tebiriiwo. Just ekigambo bisimillah ng'oyingira ewakewo. Olwekyo abali eyo bonna bakubira omulanga, bw'oba oyingira awakewo soma bisimillah. Bw'oba ogenda kwebaka soma bisimillah. Bw'oba ogenda kulya soma bisimillah. Bikuwonya bisimillah eyo ekuwonya bingi nnyo ku byotalabako.
Nolwekyo akantu ako kangize nnyo era akasheyaringa mpulira ddala nga kaba buli muntu ng'akakola ki akeetaaga okubeera ng'akakozesa. Ekirala ky'oyinza okukola okugoba sheitaani awaka mu nnyumba zaffe kwe kusomera mu Qur'an, naddala suratul Baqara. Ninga Qur'an yonna gy'oba okoze ki, gy'oba osomye ng'ogisomera mu maka go egoba mu sheitaani. Naddala ayatul kursi yo tebalabagana na sheitaani. Oba osobola kusoma qul huwa Allahu naye gy'oba osomeramu. Qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, ezo tozeerabiranga. Ayimba gaffe singa tusomera mu Qur'an, sheitaani ejja tuddukako. Akonda kajje mu ddwaliro era kwe kwagala okukasheyaringako bwe ntyo abali eyo bonna basobole okubeera nga bakakozesa. Barakallahu fikum. Kibuuzo kye baakubuuzizza ekisookera ddala, Musiraamu yeetaaga ki okubeera ng'asoma khutuba? Yeetaaga kubeera ng'akola ki? Amanyi ekyokukola kyekyoka. Ate kuba ng'amanyi ki? Ekyokukola. Nga bw'anaasituka byagenda okusoma nga gyebiri. Kulira mu khutuba tusooka na mukaddima. Omukaddima ogumanyi? Mukaddima sigumanyi. Anti mbadde njagala kubuddamu kyetusooka nakyo. Era mukaddima ogwo izo gamba nti introduction. Okay. Right? Mukaddima. Kati introduction okitegedde bulungi otya? Kikiri mu lugiso. Anti okwanjula. Bakutwala kwanjula. Tongambye introduction. Anti kyeneewuunya. Yesebo. Mukaddima kikulemye okutegeera. Bwe tugambye introduction n'okitegeererayo. Olinga gwe baazaala ebuzungu. Kale mukaddima leko kubanga omanyi okusomayo ebigambo byonna by'osobola. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ekyo bw'oba osobola okukisoma eyo ennankani ekola ki? Esookera ddala. Kati kirungi nnyo mukaddima gwo, kagamba buno bwe butera okuleetamu obuliraakani. Kirungi nnyo mukaddima gwo kibeeremu nti ne topiki gy'ogenda okwogerako oli asobola okukola ki? Okusinziira ku mukaddima gw'oba oleese ng'asobola n'okuteeba nti kati seeka agenda kwogera ku kintu gundi. Mu lugiso oba mu lunyoli lwonna? Lukuraishi. Lukuraishi. Nga bwe mbisomye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ekyo bw'oba ng'okimaze, right? Weetaaga okubeera ng'okuutira abasiraamu okubeera nga batya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyasobola okukyogera mu Luganda mu lugiso oba kyo kyonna. Tekirina ttabu. Mbakuutira okubeera nga mutyani Allah. Kirungi obeere ng'olinayo aya gy'omanyi eyogera ku kigambo kutya Katonda oba kutya Allah. Nyingi nnyo. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kugamba ziwererako ddala. Ongerako ne hadisi emu. Hadisi emanyiddwa nnyo era tugimanyi buli lwakutaano baseeka bagikola ki? Bagisoma. Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuhuha wa khaliqin nasa
bikhuluqin hasanin. Okay. Ebyo kabe bobanga byomanya okusoma mu Luwarabu oba otandise ebirala byonna okyasobola okubikola ki okubizimbira mu lulimi lwonna lwotegeera obulungi. Kati bw'omala okukuutira abasiraamu okutya Katonda then kiki kyozza okwogerako kyoba otandikako. Right? Nkomere bwe tugira nga tukola ki ekhutuba esooka nga tugimalako eddako nga tukeera ku mukaddima kusaalira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abamu ku basahaba be okubeera nga tubasabira nga tusomera abasiraamu edduwa biweddeyo. Era ebyo bye byetaagisa. Nga bwe yakigaa nti kiki ekyetaagisa biba kugamba kibuuzo kiba kigaziye nnyo. Neetaaga okubeera omufumbo oba seetaaga kubeera mufumbo. Ekyo tujja kukizza ku bwayimaamu. Bayimaamu baulama abasinga bagamba nti imaamu ateekwa okuba nga mufumbo. Right? Ye n'atali mufumbo asobola okusaaza. Yes, naye nga kirungi nnyo abeere mufumbo. Si mufumbo owawane bufumbo. Ateekwa okuba nga yakola ki? Kati obufumbo ne kibeeraawo. Imaamu era ateekwa okubeera nga y'omu ku batusingako ku irimu. Abasinga irimu be bakola ki? Yaddako. Kati wabanga bonna irimu bagirina alhamdulillah abasinga okusoma Qur'an nga tukulembeza. Bw'abanga Qur'an era bagitegeera kyekimu nga tutegeera asinga okutegeera sunna oba okutegeera fiqhi amateeka g'eddiini. Ebyo byonna tugenda tubiyitamu. Naye ng'ekikulu ekisinga obukulu kwe kubeera nga okyokola okikola ki? Okimanyi. Tomala gakola ki? Gakwata wano nawali. Khutuba nebeera ng'ewedde. Ekyo bwe kiggwa waliwo w'esswala omulala ey'okugatta esswala ajjeeyo magaribi neisha. Naye okugatta esswala twakisomesaako emabega eyo. Twagamba nti bw'obanga oli mu lugendo otambudde olugendo nga luwanvuko lukola ki? Luwanvuko. Sigambye luwanvu. Luwanvuko. Luisao kyentegeeza Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyatugerera gamba nti olugendo luteekwa kubeera bwe luti. Akiwulira? Nti mayiro bweziki zezikola ki? Waliwo of course hadisi weziri ezogera ku mayiro biki farsakh au farsakhaini ebyo byonna bwebiri. Naye kiki kyoyita olugendo? Bwe manga nvudde wano ku ayyo ngenda buwalula kulaba ku mufuti mbeera mu lugendo. Kyenva nkugamba oteekwa okubaawo obuwanvuko. Okiraba? Si wawanvu. Kati nnyinza okuva wano ti ngenda busiwu, ngenda kusaazaayo, ngenda kukola kiki kyonna. Busiwu miles nooza ziri 8 okutuukayo. Kiki kyennyina mugongo? Lugendo oba si lugendo? Awo nnyinza obutasalako ki? Swala. Naye wemanga ngenze Tororo
tororo awo bawulama bangi baga nti okkirizibwa okusalako kubanga ebizimbe byambaale byonna oba tokyalengerayo nakizimbe nakiki nakimu kale woba ogenze tororo olwo olugendo lukukkirizibwa okubeera nga osobola okukola ki okusala ku swala n'okuzigatta naye waliwo eyansomesaako oba gwe twali tunyumyako naye oba twali tunyumya bigambo ebyo byakusala ku swala nagamba nti ekisinga obulungi gwe kyekyo wooga nti ndi ku safaari kati ddi omutima gwo lwe gugamba kyoli mu safaari nyinza okuba ti ngenda nva wano ngenda palisa nga sibalaawo ngaagenze mu safaari tewaliwo nankani ensazisaako naye kyonna kyoga nti wano safaari gyenkutte ndi mu safaari okusalako kuba kutandise n'okugatta eswala kuba kukoze eki kutandise kati ozigatta otya oba ozisaala otya eswala ezeeraako ennya nga tubadde mu safaari tusaala eraaka 2 ezeeraako emmeka nnya kitegeeza dhuhuri asiri ne isha waliwo endala ey'ennya dhuhuri asiri ne isha sinakugamba kugatta ngambye swala za alaaka nnya magharibi ya alaaka meka 3 kati fajiri ya alaaka 2 kirabye kati bwe tuba tugatta definitely subuhi tolina gyogenda gigatta nayo esigala mu biseera byayo ng'eri yokka ate era yalaaka 2 zokka si nsonga oli mu safaari oba toli mu safaari yalaaka mmeka 2 therefore bwe tujja okusaala dhuhuri eddako si asiri yasiri omanyi amiri omanyi okumbuzaabuza okay asiri yekola ki yeddako kati ezo 2 asiri ne dhuhuri ebikukkirizibwa n'etteeka era bangi ogenda okulira abasiraamu tteeka kubeera nga tuwasa abakazi 4 tekiriyo wakkirizibwa okubeera nti okola ki osobola okuwasa omukyala asukka ku omu kukkirizibwa naye si tteeka kati ne wano bwe kifaanagana era nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatambula ne baswahaba be mu Ramadan nako katukongereko yali Ramadan abamu nga basiibye abamu nga tebasiibye era byonna n'abikkiriza bali mu safaari ate bakoze ki basiibye abalala tebasiibye kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akola ki n'akikkiriza tuli fenna kati bwakikkiriza tugenda kuddayo ku swala twandibadde tusaala eraaka 4 eza dhuhuri ne tusaala n'eraaka 4 eza asiri naye olwokuba tuli mu lugendo tukkirizibwa okusala dhuhuri ne tugisaala eraaka mmeka 2 kati ne tusikayo asiri ne tugisaalira mu kiseera ekya dhuhuri mu lufuutifuuti kye tuyita jamu taqdim
jamu kugatta, taqdiimu kwe kusikayo asiri mu kiseera kyayo ne tugisaalira mu kiseera ekya dhuhuri. Ola kati nayo ne tugisaalira akameka bibiri. Tegeeza olumala okusaala dhuhuri akabbiri nga tudda waggulu nga tukima swala nga tuteetera akabbiri eza asiri mu kiseera kyaki ekya dhuhuri. Kati awo okkirizibwa okutambula olugendo lwo until magharibi. Akiraba? Kati magharibi bwetuuka nawo olina olukusa okugatta magharibi ne isha, kuba oyabuuzizza okugatta magharibi. Osobola ogigatta magharibi nani ne isha, naye magharibi kubanga yalaaka 3 tetuzisalako. Kyeki kinasoose nakyo nti swala ezalaaka 4 zetukola ki zetusalako. Magharibi yalaaka 3, laaka 3 zonna tuzikola ki tuzisaala. Bwe tumala okusaala 3 bwe tuba tusaalidde mu kiseera kya magharibi ne tusikayo eya isha ne tugisaalira mu kiseera kyaki kya magharibi ne tusaalira akabbiri nga tusazeeko. Okiraba? Awo n'okkirizibwa okutambula mpaka ku makya nga tewaliiwo kikola ki kikubanja oba kikubanjibwa. Eswala ozikoze eki ozimazeeyo. Dhuhuri ne asiri n'akabbiribbiri, magharibi ne isha, magharibi 3 isha akabbiri. Mashallah, tukkirizibwa ezo zisala mu kiseera ekya asiri, dhuhuri ne asiri. Nogamba nti dhuhuri netuuka nogamba nja kusaala dhuhuri ne asiri mu kiseera kyaki ekya asiri. Eyo tuyita jamu ta'khir, eyokukola ki eyokulindirizaako. Kati mu kiseera ekya dhuhuri nobeera ng'okola bibyo kutuusa mu kiseera ekya asiri. Asiri bwetuuka nosaala dhuhuri era akabbiri, then nosaala ne asiri era akabbiri. Awo nobeera ng'ogasseewo. Ne ku magharibi nakyo bwe tuli tusobola okuzisaala mu kiseera kya isha oba ekya magharibi. Kati otusaalira mu kya magharibi eyo ebeera jamu taqdim, bwe tusaalira mu kya isha yebeera jamu ta'khir, kubanga tulindiriza magharibi tugisaale ki luvannyuma mu kiseera ekya isha. Kati ezo awo tutegedde ddi tusaale 2, ddi tusaale 4. Tukkirizibwa okugatta naye nga tusaala n'akameka 4. Singa ngenda kusimbula wano ssaawa 7 ngenda Kampala, right? Yes. Kiriyayikire okusimbula 7 n'otuuka essaawa 1. Siba guli? Oyinza okutuuka ssaawa meka? Yes. 1 ng'ebisoola zonna zikoze ki? Dhuhuri egenze, n'asiri naye ekoze ki? Egenze. Kati bwe ngenda kutandika olugendo nsobola nzikirizibwa okubeera nga nsaala dhuhuri yange era akanya, n'ensaala ne asiri naye era akanya nga ngisaalidde mu kiseera kya asiri ekya dhuhuri. Nentambula nengenda. Oba ogamba nti kale nja kusaala dhuhuri ne asiri mu kiseera kyayo. Naye kati ate awo oba otandise olugendo wano oba tonnatandika woosikira asiri ekyali waka wennyini n'osaalira akanyanya zombi. Tuli ffenna? Era ddi lwensaala 4 singa enkuba eba etonnye ne tugamba nti tugatte ki esswala, tutera gatta nnyo magharibi ne isha. Right? Yes. Kati magharibi tugisaala laaka 3 zaayo ne ziggwayo, ne tukima esswala ne tusaala eza isha laaka 4 nazo ne zikola ki
ne ziggwaayo lwa nkuba eri gye tutidde nti eyinza okututataaganya ne tutasobola kubeera nga tukola ki tukomawo mu jjama ezo saala nnyanya wallahu alam. Si kyekibuuzo kyeyabadde abuuziza magaribi isha byonna byonna tubyogeddeko zuhuri asiri nabyo tubimalirizzaayo wallahu alam. Naam. Nsobola ogisa dhuhuri ne asiri nsobola ogisaala ku ssaawa 3 oba 4 ezadde ez'okumakya. twakyogerako era mabegakaawo nzijukira twateetawo waliwo ne story gye twaleetawo zuhuri manya esswala yonna Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Buli swala eyina ebiseera byayo byesaalirwamu. Alright? Yes. Kati ebiseera ebyo ebisaalirwamu esswala mwe tukkirizibwa okusikayo eri endala ne tugireeta mu kiseera ekyo. Naye swala dhuhuri ya kika ki gye tusaalira ku ssaawa 4 oba 3 teriyo. Tusaawera 6.5 oba 7. Kyova otugambye wali eri nti either ogisaala mu budde buno eri n'ogigata kweno oba n'olindiza n'ogisaala. Yes, nga maze n'okugamba nti subuhi tetulina gye tugigattako. Subuhi esigala mu kiseera kyayo. Olira? Awo ne tubeera nti naye kati ku ssaawa 3 na 4 5 awo waliwo salaati dhuha. Salaati ani? Salaati dhuha gye tusaalirawo mpaka ssaawa 7 oba 6.45 dhuhuri n'eryoka eyingira. Tetumala gasaala mu biseera bitali bya swala wabula buli swala erina ekiseera kyayo ekigereke. Era Jibrilu alayhi salaam bwe yajja ewa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yajja nemuyigiriza ku ntandikwa y'esswala ekyekiseera ky'esswala ku ntandikwa nejja ng'esswala ekola ki eggwako. Kati nemugamba nti ebyo ebiseera ebiri awo wonna okkirizibwa okusaalira oswala bweti. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Doctor, njagala kugulawo amasimu. Ekyo ekikuganye. Naye omusajja ono yambuuza ayinza okulinnya ennyonyi ng'edduwa tagimanyi. Ate simanyi ddirwa agendera kulinnya ennyonyi. Agenda mu hijja. Tumugyewo. Yabuuza ddirwa edduwa kigyasomanga ey'okulinnya ennyonyi. Gy'osoma ng'ogenda olinnya emmotoka yeyo ennyonyi. Gy'osoma ng'olinnye akagaali yeyo ennyonyi. Ate ngimanyi naye akagaali. Naye emmotoka sigimanyi. Naye mbadde ngenda alinnya nnyonyi kati ennyonyi eri special. Oh. Yes sir. Alhamdulillah Allah yatwanguyiza. Kasoga nti subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bingi nnyo. Ebyo biba bingi nnyo. Ng'ogamba nti bismillahi majiriha wa mursaha. Ebyo ngenda kubirekayo. Njagala babikwatireyo. Bw'abanga talina kugamba tabimanyi anoonye abimanyi abimusomere abimusomese abikwatire mu lulimi lwabyo. Wemba ninnya gaali byonna kasa kibeera kyebagalwa
edduwa yeeyo oba kuba ate nnyimpi nnyo bisimillahi majiriha wa mursaha bisimillahi majri kalbirra wattaqwa wa min alamali ma tarda Allah kugamba weebiri naye ekikolo kya byonna kwe kubaako ky'osoma kwezo ebbiri baako gye weekwatako gy'oba osoma oba olinnya nnyonyi oba olinnya ggaali oba olinnya bicycle oba pikipiki byonna byetaaga edduwa wannange nno akagaali kayinza okukufuukira akagaali ogenda okukwatako buleeki booti nga tekwata kyawo edduwa yaffe weekuyambira oyinza okubeera nti ogenze n'okwata muki mu breeki n'okwata ya maaso yokka ate okimanyi ekiddirira byonna ebyo okubeera ng'obiwona n'otambula n'ovuga akagaaliko n'okayisa mu bantu n'okola otya biki byonna edduwa eyo y'ensonga lwaki etuyambako ku bizibu ebimu. Ku mukutu ogw'esika ogwa Kitenda Musaba tulina abatugoberera emitimbagano gyaffe egy'enjawulo ku Kibuleza multimedia mwebale kulu Abdul Karimu webale kubeera nti otwegattako Ashura Silivia Ismail Abdu mwenna mwebale kubeera nti mutubeerako nnyo muba naffe mu Doola Mutwali Ubaidullah webale kubeera nti oli essaawa zino njagala ye Mudoola Mudoola Mutwalidde kumuyita Doola ya Amerika Mudoola Mutwalidde Ubaidullah webale koli ku mukutu sebo sense okubeera nti obeera naffe essaawa zino eno negati ekisooka nga sinaba kusiibula ansooke neebaze abakubye amasimu mukwano gwange Juma Balo abadde abuze tumukulisizaayo gy'abadde yeekwese alinga mukwano gwange Mzee Kaluba tayagala kuvaayo abeereyo ng'awuliriza naye ogamba nti akube kasimu ogwo yagutulekera kati mbeebaza bonna abakubye amasimu n'abatakubye bwe baba nga babaddeyo kuba ebyuma byo byekyanzeemu naye bonna mbatumidde era mbeebazizza okuba nti babadde gye bali nga batuwuliriza. Ekyokubiri kankozesa obudakiika buno ŋŋambe nti tugenda ennaku ze tulimu bwe twabeeranga mu masomero nga tugamba ttaamu egenda bannange omwezi gwa Dhulqaada gugenze era gugenda kuggwaako olwaleero ennaku z'omwezi zibadde 25 n'olwekyo tuzigaddezaako katono ate 25 we luguggwa Dhulqaada bwaggwaako tulinawo ennaku zaffe awo eza Zulhajji tusabe we tunaasaalira Eid yaffe kati byonna tubikozese akaseera ako tulabe nga twenyagira empeera ezo eziri mu nnaku ezo. Ekyokubiri bangi nnyo batera nnyo okumbuuza tugenda kusaala ssaawa mmeka ku ayu ekyo njala kulekera obubaka buno ku ayu tugenda kusaala ssaawa 2 exactly. Salatul Eid ssaawa 2 exactly. Tusuubira nti we zinaaweerera 2 ekitundu tujja kuba tumaliriza abantu bagende mu kusala ebisolo byabwe. Otuwe ennyama obadde ki nsuna osumulula oyagala biyiika tugenda kwegamba twagala puroguramu ebeere ennyimpi abantu bagende batandike okusala ebisolo byabwe kuba kirungi nnyo ate okubiryako
kati bwe tubasiba wano tubatuusa ssaawa 4 bagende baveewo ate bagende basale ssaawa meka kiba kigenze waggulu nnyo ensonga bakitujja nga bulijjo anyway yo yidi eyaffe ssaawa 2 awo nga tumaliriza insha allahu taala abanaaba bafunye chance tujja kubawa ku nnyama nga bulijjo bwe tutera okukola tutera ogigaba wadde Juma Balo takkirizanga nti nno tugaba ennyama naye tugigaba era ku luno insha allah nalwo tujja kubeera nga tukola ki tugaba naye ya ku luno tunaaba tugaba tujja kugaba cards buli yenna anaaba afunye ku kaadi oyo ajja buzi butereevu mu ayu n'alagayo kaadi ye ne bamuwa paketi ye n'afuluma n'agenda. Kaadi tuzigulawo bw'obanga tewafunye kaadi tugamba nti gwe oba toyinaawo chance okuggyako Allah bw'anaaba aleesewo endala naye waliwo ene gye tuyinawo tugenda wiiki eyo yonna tugenda kubeera nga tugaba zi kaadi zeezo yes si za kutunda za kugabira bwereere era kasita tugikukwasa nti bwepa eriko ne time wojjira okufuna ennyama yo si byakujja kwenyiga bw'osangako nti ssaawa 8 gwe ate tetukwagala ku ssaawa 4 5 tewaliwo nsonga lwaki obeeraawo lindako 8 ago ojje oyingire buyingizi bakuwe paketi yo otambule ofulume gwe sijja kwerabira era njagala ye naye nyini aleme kwerabira asobole okubeera nga ntumira omuntu nga bukyali muzeeyi wange Abdulrahman olira omumanyi mukwasiwa oyo njagala abeerere ddala ku mwanjo nga ekitereke kye weekiri bazeeyi bange abawaseeka Haji Idrisa wetaka bampeereza omuntu oyo abo nabo saagala mbeerabire bwe banaaba tebandaba bayinza okunkubirako kakasimu kadi yaabwe neetakola ki neetabula kaluba ndowooza ne bwe simuwa ngamba buganji ne oyo ne bwe simuwa mukwano gwange tetuyinza kutuuka ku ddaala ly'Abaganda bali abagamba nti wandyako ennyama oyo tayinza kuntuusaawo bali abalala be bayinza okugira n'akaya baga nti omusajja oyo n'atulyako ennyama oba muwala wange anaasobola okujja n'anona bwengamba muwala wange kimala omumanyi bulungi mugambe nti gwe gundi bagambye ojja nonona kaadi yo ajate Aisha n'atume kale abasigadde ne bwe banaaba beerabidde kasita abo mbakoonyeeko insha allah tujja kubanga tukola ki tufuna engeri gye tukola ki gye tubaweerezaamu naye nga si be bokka be tugenda okuweereza tulina at least bangi nnyo tujja kusala ente ezo olunaku olusooka tusale n'olwokubiri nalwo tusale definitely olwokusatu nalwo lwakukola ki lwakusala zonna nabi sallallahu alaihi wasallam yazitugamba ayyamu ibaada wa akli mpozi era gwe sijja kwerabira mukulu Jackson mukulu Jackson
nkoma airport Naam. oyo naye sijja kumwerabira Yes sir. bwe mbanga neerabidde onzijukizanga Aleso. Nkulu Jackson bw'obanga tofunye kaadi yo Yes sir. Amiri yali batagireese naye nze nja kugikuweereza insha allahu taala. Mwena mbalamusizza, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugenda sooka waawo kankwagaza ekiro ekirungi sababu abeere nti nina tukuumira tuddemu nate tuwuliziganye mu programu ez'enjawulo. Nange sigenda kwerabira nyambako dokita oyo yenna mumanyi nti olina kusala sala naawe okole list abantu awe wuwo ku lujja abantu bawe kunyuma bangi beetaavu takumira mpeera abatukumire musule bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Media. Qibla Islamic Media.